nchiddamu alien skin gyali ndoza basinga okumwagala kyenalabe sikirabangako sijja kwogera bingi mujja gamba nenyumya alien skin n'ensiri luje bamuwadde tewali asobola kuba alien skin wadde oluyi even oluyi nabyeko shoni ng'ayogera ye yafiirize pain ye anyway nti ye gyamulabira nze sijje mulabira nze gye mulabira yabadde atula ku ntebe ne Julio twabadde ffenna ku ntebe nze abantu balabira eno mu office z'abakulu so ndowooza bo balabira eri gye balabira abantu abangi alien taliiko wadde akakwagule njagala special announcement omuntu agamba nti bakubye alien bamutokyalinze mbu bamukubye even Julio yavudde wano nga mulwadde naye nasanze Julio nga aipu essanyu kwega oba mbanyumize yenewe sinawonyeza bagereza oba kubanyumiza kubanga tebana na kyebetaaga by the way kwa twagenda genze ku maduuka ku kantini ya munda kyaba misinga nga tekiriiwo in fact Julio yabadde yeetaaga just sabuni ku birala byonna bosi nangamba tota wanagula ne bakwata wali ku byaba bosi kababa wabuyi kati gwe munnanga agamba nti babakubye simanyi gwe wabalabidde walabye mukube salabye mukube nebaza nnyo prison nebaza nnyo abasirikale mwenna n'abali ku gate n'abali bonna nebaza nnyo prison nebaza nnyo abasirikale mwenna n'abali ku gate n'abali bonna bannange banyaniriza nnyo okusinga bujjo bwe banyaniriza nga bansaba ekintu kimu jja wano kimenke waffe jja wano kimenke waffe buli omu ng'ayogera ekintu kimu jja wano kimenke waffe baŋŋambye olunaku lwa Friday yalina yasinga abantu abangi ennyo abamulambudde abantu abalambudde alien tebabalabangako ku lunaku lumu ku lunaku bbiri be baŋŋambye naye mu byonna mbagamba ekigambo kimu nti olunaku lw'enkya ngenda kubeera loud and clear olunaku lw'enkya mbasaba tubeere ambo tubeere nga tutwala amateeka nga bwe gatwalibwa njagala bategeera nti tuli mu kooti esigalako teri musango mutono nga gumaze okutuuka mu kooti tegubeera mutono nolwekyo njagala tubeere tubeere bakakamu nnyo tuwe omulamuzi ekitiibwa turespectinge kooti because ssemateeka w'eggwanga asigala ssemateeka wa ggwanga ssemateeka w'eggwanga asigala yeeyimiridde empagi za kooti sigala zeeyimiridde nolwekyo okubeera ambo kituyamba okubeera bakakamu kituyamba era bw'olaba omuntu ye alesa akajagalo nga ayagala mawulire please at least blocking maybe abaana abamu abali anule mbasaba tukuumire ku fangoni oba tukuumire ewaka kubeera awo tujja kuvaawo na bigere olunaku lw'enkya nina emisango nalabyeyo omuwala omu aleekaana nnyo nti alien yabba essimu alien tali kuleva ebba simu waliyo omulala nalabye agamba nti alien basondera musondere please excuse me alien si wakusondera alien tetwetaaga ssente nkiddamu please tetusonda ssente tetwetaaga ssente omuntu yenna yatuwadde ssente accordingly in fact n'omuntu newayandibadde omu yandibadde asobola okavalinga ekintu kya alien newe kiba kitya naye ffe ze nakubira omwami oyo yali yantuukira dda before emabega nga tebinabaalawo nenjogerako naye nemugamba it's okay nenjogerako ne alien yali up and down naye omwami oyo yansanga wa ajaluna mu biro nalindya mmere nenjogera naye nemunyuna tunyumya bulungi nnyo nga mukakamu nga nangamba at least nga afunayo miliyoni 3 nemugamba it's okay tugenda kuzikula kanjogere ne alien era yabadde mwangu nnyo afisayo miliyoni 7 miliyoni twali awo kubanga honorable Kasoya atuweeza sente zigenda okuziika ew'omwana 1M ajaluna nga ataddeko emitwalo 5 kana tugamba kamba wezeera ne zine 5 muzikozesaawo yaziweza ajaluna 5 million bebeku yabadde awo namugamba wakati oyagala mmeka nti 7 bebe nakwate 2 simple logic nga tewali gwe tugaye ntwagala sente ezo ntwagala zino nebyabyo tutambuza tubitambuza nga ffe alien alina abantu abamwagala nga Donny Chris mukubira essimu emu mama Fina mukubira essimu emu mama Fina yankubira essimu nagenda ozuuka ku makya nali mu ddwaliro onaku bakwata alien nagenda okuzuuka nga kuliko miss calls 7 mu bantu bonna abaali bankubidde nze essimu yange miss call bwe nsangako
soka kutunulira ni yakubya ani gwe nsoko okuddamu nakwera mama Fino lamu kuyana ngamba Jennifer Duka ali ni bamukutte tukoze tutya ne mukama bamukutte ne nengena kusimu yange natandikira waawo drip ne bagisiba ne bagamba please kino tekirinda mama Fina nampereza sente Donzera nampereza sente Donzera mali banga sogera naye ne yanku yananga abageni fangina kuweza mafuta vuga oli mtu na zimuko soko vuga ononye nasoka mpeze mtwalo 7 Donzera yenyini nalongo Donzera so fere tulibade kusonda sente ati twetaga sente entonto zetwetaga nange nzirina tulina abantu mikwano gyaffe Katonda byatuwa mu bulamu nabadde njogera ne Sekayasini kuba natyo mugamba bwe natyo mugamba naye abiraba omwami alina essimu ya Alien Skin yamukubira ebyo saagala kubigendamu nnyo naye nti Alien alina abantu nga si wa kusondera nga tetubasayidde sente njagala mujjewo ekigambo kusondera Alien Skin sente please excuse me temuddamu okuyisaamu fangoni boss amaaso tulina emikwana egitumala egisobola okwetengerera kuffe tulina abantu buno obusonga butono tulina abantu nga twetaaga nabba kubira tukiramu nja kwebaza bana Uganda mwenna bwe namenya bannange ndekaani naye kantu wano omukisa guno nebazaako ensuso omwami gwe bayita Bebe Cool Big Size era gwe wenna ali eyo ng'oyaganyo Alien at least mpostingire ekigambo nti era awo comment kiwatwe tondeka ekiwatwe just one word tondeka ekiwatwe as simple as that tondeka ekiwatwe abeera wabiri mukaaga ate era kijjukirwa nti sente zigenda okuvaamu tugenda kuba tuzimbira omwana waliwo ekyanawo kyagala Bebe Cool agenda kizimbira ennyumba kyana kinsasa nno nange Bebe Cool Big Size at least ye jaluna mubiru ne abakulu sijja kuboogerako olw'ensonga ezimu naye mu nsi mulimu abantu abaagala abantu baabwe naye ntwale omukisa guno at least ye Sekayasini aja misi guno mbogereko nebaza nnyo Donzera ne mama Fina nnyo ekyensuso Donzera n'abakyala Boss Ready abakyala bali mu Amerika eyo abakyala abo abawanga lamente abawanga sente fangoni abagala Alien bakyala bafumbo bakyala bakozi ba sente balina sente zaabwe tebagala Alien bamwagala ng'omwana bamwagala nga brother waabwe naye waliwo omuntu omu eyabavuma ne bamugobako bambi balumwa gye bali ne balina ebibaluma just bali bo baagala bwagazi Alien nga bamulabanga muganda waabwe mukwano gwabwe kyali waabwe nga balaba omuvubuka yenunudde azaalwanagana okwenunula okwejja mu bunya ngenda kwogera ku nsonga 2 njagala nebaze Papa Misa Kisemakula ye kantu ali omukisa okumwogera si mu bubi nebaze Eddie Kenzo Edlisa Musuuza ne Federation yonna nja kwebaza wabwekitiibwa Honorable Minister Kasolo kamwogere ye abala kambaleke naye Kasolo nja kumwogera ne Captain Michael Mukula lwa nsonga ki nti abo bwe twabadde nabo nga tulwanagana okulaba nga tufuna father teyabadde mwangu wa kufuna naye twebaza Katonda inshallah alhamdulillah twafunye father Papa Misa Kinga bitaddemu engato Edlisa Musuuza Fangon wa Federation President wa Federation Bebe Cool Big Size mwebale kubanga mukyali solid nnyo thank you so much Ibula Kabadi ya ne banno